Hot news UG, ebintu byononese, ebintu bitabuse. Joyce Nabbosa Ssebuggwawo yalibanga yesimidde entaana ye. Embeera mutabukidde. Abataka mu Buganda bwe bavuddeyo ne bamusaba aveeyo mangu yeetondera Abaganda n'Obuganda bwonna okutwaliza wamu olw'okumalanga ebbanga ng'abalimba nga bw'ali ssenga wa maama Nnaabagereka. Maama wa Buganda tujjukira nti maama Nnaabagereka azaalibwa mu kika eky'Omusu era ng'omwami Ssebuggwawo ye kitaawe wa maama Nnaabagereka amuzaalira ddala. Kino bwe kyajja nti olw'okuba omukyala Joyce Nabbosa Ssebuggwawo yaweebwa obuvunaanyizibwa mu Buganda. Bw'aweebwa obuvunaanyizibwa mu Buganda yatandika okubeera nti ye yabeera ennyo ku lusegere lwa maama Nnaabagereka, yamanyi ebimufaako, abeera nnyo ku lusegere lwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi olw'okuba nti naye ye Joyce Nabbosa Ssebuggwawo, nga balowooza nti olw'okuba taata wa maama Nnaabagereka ye Ssebuggwawo ate n'omukyalo ono naye Ssebuggwawo, kitegeeza nti omukyalo ono ate abeera ssenga owa maama Nnaabagereka, nga tewali mbeera yonna lwaki osobola okugoba ssenga wa Buganda. Oyo aba ssenga wa Buganda munnaye kuba maama Nnaabagereka abanga maama wa Buganda, ate ng'ono ssengawe kitegeeza nti naye abeera ssenga wa Buganda. Naye munnange, abantu abamanyi eby'omunda ebyama bavuddeyo nga bakomplaininga ku mpisa ez'omukyalo ono Joyce Nabbosa Ssebuggwawo, ekyatuuse n'abamu okutandika okukubagana empawa nga bagamba nti omukyalo ono ate yali mu kuliira Kabaka mu ddiba ng'omusege, nti ali mu lukwe olusaanyaawo Buganda. Abantu baba n'ensonga zaabwe bwe bategedde nti ali mu lukwe olusaanyaawo Buganda ne bagamba kijja kitya okubeera ssenga wa Buganda ate nga gw'omu ayagala okusaanyaawo Buganda. Lwaki? Obuganda olwo buba bwakukola ki? Bagenze okukola okunoonyereza nno ne bakizuula nti ate omukyala Joyce Nabbosa Ssebuggwawo erinnya Ssebuggwawo alifuna okuva ku mwami we. Erinnya Ssebuggwawo lya mwami, so si lya famire ya mukyalo ono era tabeerangako wa Musu. Kitegeeza nti talina kakwate konna ku maama Nnaabagereka, tasobola kubeera ssengawe ng'ate ye si wa Musu. Kati awo nno ne basalawo ne bamugamba aitha okuvaayo yeetondera Obuganda oba aviire ddala mu woofiisi gy'abaddemu gy'aweererezaamu emirimu gya Buganda, kubanga bagamba attattanya Obuganda okuva lwe yasitudde abataka ba Buganda n'abatwala ewa Yoweri Kaguta Museveni Nakyemalira. Bano ne bavaayo era ne basaba Yoweri Kaguta Museveni abayambe abawe ku ttaka eririraanye Bulange. Kyewuunyisa nti abasajja Abaganda abataka ba Buganda ate nga be basaba ku ttaka eririraanye Bulange, litumanyi obulungi nti ettaka eryo lya Bwakabaka, naye nga abasajja Abaganda be bagenza okusaba Yoweri Kaguta atamanyiddwa na ggwanga lye. Abamu bagamba nti Munyarwanda, abamu bagamba nti Munyankole, byonna tetufuddeyo kumanya ggwanga lye oba ggwanga ki, naye abasajja Abaganda ng'ate be basaba ettaka omuntu atali Muganda. Kitegeeza nti Buganda tekyalina buyinza ku ttaka lyayo, nti kati Museveni alina obbatoolera ku ttaka ate eryabwe. Ekyo kye kivuddeyo ne kitabula abantu bano. Abo Abaganda we baviiridde ne batandika okwebuuza nti kino Joyce Nabbosa kyakoze kyakuweebuula Buganda, wakikola kagenderere ng'akimanyi nti Obuganda tebukyalina buyinza ku ttaka, nga n'abataka ba Buganda balina kugenda tebafukamirire Museveni abawe ku ttaka ate eryabwe. Kitegeeza nti Obuganda bwasaanaawo dda. Bwe balabye ebyo nno kwe kukola okunoonyereza ne bakizuula nti bambi mu bituufu omukyalo ono anaaba si ddala nti nno ssenga wa Buganda, kuba ssenga wa Buganda ate tasobola kukola kikolwa ekyo asitule abatamanya ŋŋamba atandika obbasaba ettaka ate erya Buganda batuyambe ate batwawulizeeko. Awo nno bamusabye eitha okuvaayo yeetondera Obuganda oba n'okwabulira woofiisi gy'aweererezaamu Buganda, era ne bamusaba kikomye bunnambiro okuvumaganya ekika ky'ab'Omusu ng'abazaala maama wa Buganda, nti kubanga omuntu ow'Omusu bw'obeera ssenga oba ssenga wa Buganda oba bajjajja ba Buganda, kati mu mbeera eyo ey'okuttattana ekitiibwa kya Buganda ne bamugamba kikomye bunnambiro okuddamu okweyita ow'Omusu.
kubanga ab'omusu bamuwasa buwasa. Kitegeeza nti mufumbi mu b'omusu so talina kakwate ku kika kya musu nti nno mwazaalibwa. Kati nno embeera emutabukidde mukyalo ono ng'abamanyi n'ebyafaayo bagamba mbu yali musaale nnyo mu kukola olukwesikwesi olwasaanyaawo Ssekabaka Muteesa owookubiri, kitaawe wa Ronald Muwenda Mutebi owookubiri, nga bagamba nti yali musaale nnyo mu kumusaanyaawo, ate nga bagamba nti kati bino byatandise kitegeeza era ali mu lukwe lw'okusaanyaawo Ronald Kabaka Muwenda Mutebi. Nga ddala bw'oba oyagaliza Obuganda, lwaki ate weenyigira mu bikolwa ebisaanyaawo Buganda? Kati nno ono bamusabye yeetonde, naye simanyi oba okwetonda obwetonzi kiba kimala, kubanga bwe kiba ddala wali mu lukwe olwasaanyaawo Ssekabaka Muteesa nga mwobaamu kuba mutwalira obutwa mu Bungereza gye yali yawaŋŋangukidde, ate nga wali mu lukwe olusaanyaawo ne Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi, kikakasibwa nti ne banaateekako omusika kubanga akyali mwana muto, ne banaaba bamutaddewo ng'omusika nga kitaawo omugjeewo, ate ojja kumenya mu jjenje kkalu. Kati awo avudde mu ofiisi ya Buganda, nodda ebbali n'okola emirimu gyo ng'ogikolera bbali, nze ndaba aba asinga. Munnange Joyce Nabbosa bw'ati bwe yeesimidde entaana ye ng'akyali mulamu. Toyinza kugenda n'ofukaamirira musajja atalina kakwate ku Buganda olw'okuba nga yeewaŋŋamya ku buyinza bwa Uganda. Kati obeere nti olw'okuba pulezidenti wa Uganda ate yalina obuyinza ku bintu ebya Buganda, atuuke n'otugabanyiza ku ttaka ate erya Buganda. Obuganda bukolebwa ttaka na bantu. Obuganda bulina ettaka lyabwo eribumala era Obuganda bulimu abantu baabwo. So Joyce Nabbosa weddeko.